abebitiibwa nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe nga tuli ku hadisi ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Mwatutegeereza nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ekigere ky'omwana Adamu tekigenda kubeera nga kiseetuka ku lunaku lw'enkomerero okutuusa nga abuuziddwa ku bintu bina. Tumaze okubeera nga tulaba mu musomo gwaffe ogusoose nga tulabye nti omwana Adamu agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe. Nitulaba biki omwana Adamu byateekeddwa okubeera nga akola. Muganda wange ng'olina okubeera nga weetegekera akaseera ako. Naam, kati nabbi sallallahu alaihi wasallama ekintu ekyokubiri kye yabeera nga azzaako ku nsonga eyo, ku muhadisi eyo, nga nakyo nno kintu kikulu nnyo, ng'omwana Adamu oluusi ayinza kitwala nti kintu kitono nnyo, naye ate nga obuwangaazi bw'obwo n'embeera ze zonna zonna zitambulira ku kintu kino. Animalihi, ku ssente ze. Omwana Adamu agenda kubeera nga abuuzibwa ku ssente. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omwana Adamu olwaleero tatunula waja jajja ssente, natatunula ateera waja jaziteeka. Annabbi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga atutegeeza n'atugamba omwana Adamu agenda kubuuzibwa animalihi, ku ssente ze. Min aina iktasabahu, yazijjawa, wa aina anfaqahu, era yazisaasaanyawa. Baganda bange, ebibuuzo byonna bigenda kubuuzibwa omwana Adamu, naye ekibuuzo ekigenda okumubeerera nga kizibu, kibuuzo kigenda kubeera nga kikwatagana ku ssente. Kigenda kubeera nga kikwatagana ku ssente, kigenda kubeera nga kizibu nnyo, kubanga olina okwanukula emirundi ebiri. Abantu bangi nnyo tubatunuulira ne babeera nga bajja ssente mu halaali, n'abeera nga akoze mulimu gwe bambi n'akoowa nnyo, ne babeera nga amalako omwezi gwe ne bamusasula akasente ke. Wabil asafi shadid, ate obuzibu bwe bujjira, akasente ako bamalayika babadde bamusabira nga akafuna, ne babeera nga bamusabira abeere nga asobola okubeera nga amalako omwezi, Allah n'amusobozesa n'abeera nga amalako omwezi. Naye ate bambi omwana Adamu bw'atuuka okubeera nga akozesa ssente ezo, subhanallah, n'abeera ate nga aziteeka awawanyiza Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga agenda kwanukula Allah subhanahu wa ta'ala essente gye yazijja nga walungi. Amuddemu nti ya rabbi, wandaba bulungi nnyo, wala yakhfa alayka shay'un fi dunya wala fi akhirati, waliwo kyekwekwekako kyonna kyonna fi dunya wa fi sama, mu ggulu ne mu nsi tewaliwo kikwekekako, byonna waliwo biraba. Omanyi bulungi sente zange gye nazijja, nali nina akalimo kange, natundanga kabalagala, natundanga amenvu, natundanga ebintu ebiti byonna, buli natundanga dduuka, natundanga ngoye, nasuubulanga Allah. Sente ezo omanyi gye nazijja bulungi nnyo. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala akkirize nti sadaqa abdi, omuntu wange ayogedde mazima, kituufu. Sente ezo yazikola nga yali azijja mu maanyi ge, yazijja mu maanyi, yakolanga omulimu nga hadha kana amalun halalun, omulimu gwali mutuufu, omulimu gwali mulungi nnyo, era yakola nga sente tewaliwo gwanyiziza yenna. Lam takun fiha dhulumun li ahadin, temwalimu bulyazaamaanya, temwalimu khiyana. Abantu balina obuzibu, baganda bange, abantu balina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu kulyazaamaanya, abantu balina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu mukumpanya, abantu balina obuzibu bw'amaanyi nnyo befuula ab'amagezi ku bannaabwe. Naye omwana Adamu bw'obanga owonye ebibuuzo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okusooka okubuuza nga wa ssente gye wazijja, n'obeera ng'osakisidinze, ng'onajahe, ng'ofunye ansa entuufu eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala, n'omuddamu nti Allah, ssente zange nazijja mu kifo bwe kiti ne bwe kiti, ng'era kyekifo ekyo kyali kirungi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekibuuzo ne bamakinga nti omwana Adamu ono kyayanukudde kituufu bulungi nnyo, essente yazijja mu kkubo malungi. Kati nga baddako ekibuuzo ekyokubiri, wa aina anfaqtahu. Tumaze okulaba bulungi nnyo nti sente ezo wazijja mu halaali, sente wazikolanga okozesa maanyi go, netubeera nga tukuwa obusobozi n'obeera nga ozifuna, n'oli yennyini eyazikuwa naye netubeera nga twamusobozesa okubeera nga azikusasula. Kakati mwana Adamu, sente ezo wazikozesa otya? Olina okunnyonnyola
nga bw'osucceedinze mu kuansalinga eri ewasoose nga bw'ofunye obusobozi Allah n'abeera nga akusobozesezza n'oyanukula eri ekibuuzo kye bakubuuziza n'okyanukula bulungi nawano olina okwanukula bulungi olina okwanukula n'omuddamu Allah subhanahu wa ta'ala nti ya rabbi sente zange ezo bwe nazifuna naliisaamu abantu bange naam hatha amrun jayyidun ogwo mulimu mulungi nnyo bwe wakolanga okubeera nga olabirira abantu bo bw'obanga obadde mufumbo bw'obanga obadde tonnaba kufumbirwa n'olabirira bazadde bo ekyo kintu kikulu nnyo n'obeera nga osaddaakako hatha amarun jayyidun ogwo mulimu mulungi nnyo gw'oba okoze n'obeera nga oweererako oba abantu bamulekwa n'obeera nga osaddaakirako abeetaavu n'obeera nga ssente zo zikozesa mu makuba amalungi Allah subhanahu wa ta'ala gasiima naam ekyo nokyanukulanga nakyo oli successful omaze okubeera nga oli bulungi mu kwanukula ekibuuzo ekyo naam n'obeera nga oyanukudde wajja wajja ssente nga walungi nawajja ozitadde nga walungi naam oyo n'abeera nga agenda kubeera nga yeesiima era omuntu bw'atyo tagenda kufuna kibonerezo kyonna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wabula okujjako okubeera nga agenda kusanyuka n'okubeera nga asanyusibwa n'okubalibwa kugenda kubeera kwangu tagenda kubeera nga afuna beba abantu abagenda okubeera nga babuuza bannange obuzibu mu kubalibwa nga nze sibulabye naye ng'eriyo abantu abagenda okubeera nga bakaabira ku minzaani omwana Adamu omulala bagenda kubeera nga bamuleeta bambi nno nga ssente ze bamubuuza owange mwana Adamu ssente zo wazijjawa omwana Adamu bambi annyonnyole abo bambuzi be banamubuuza ekibuuzo ssente gye yazijja ayanukule nti Allah subhanahu wa ta'ala nakolanga omulimo nalinga nnima nalinga nsimba kasooli nalinga nkola ebintu byonna nalinga ntunda engoye nalinga nsuubula ebweru emirimu nga mirungi nnyo gyonna gikkirizibwa ssente zo n'obeera nga ozikuŋŋaanyiza bulungi n'ozitwala n'ogenda n'obeera nga obeera nazo oluvannyuma badde mbakubuuze ng'omaze okubeera nga ekibuuzo okizzeemu bulungi ansa ebadde ntuufu then kati bakubuuze ila aina anfaktahu bw'omala ozifuna mu bulungi waziteekawa omwana Adamu bagenda kumusisinkana bambi nga yakwata ssente zeezo yazijja mu bulungi n'abeera nga yazikozesa mu bubi essente ezo yazikozesa mu kwana abawala essente ezo yazikozesa mu kukumpanya abantu essente ezo yazikozesa mu bukuusakuusa essente yazikozesa mu kutta abantu essente yazikozesa mu kubeera nga agulira abantu sigala ng'agulira abantu omwenge ng'agulira ng'okozesa ssente zo nga gwe bw'olabye naam kiki bagenda okubeera nga bakuddamu bakugambe nti ssente tukitegedde bulungi nti wazifula mu bulungi wakola emirimu gyo gyali mirungi n'obeera nga ofuna ssente zo naye bambi nno gye wazikozesa ate ye waali wakyamu n'olwekyo togenda kubeera nga obeera mirembe ku lunaku lw'ekiyama mwana Adamu olina okutunulira ssente wajyozijje ate wajyozitadde kebeere 1 pound kebeere shilingi emu olina okumanya nti egenda kubuuzibwako ku yawmal qiyama wajyogijje na wajyogitadde naam nitusinkana omuntu ow'okusatu bambi nno ye kye yakola essente yazikola bulungi nnyo n'abeera nga yazijja mu bukyamu yakumpanya banne ng'olwaleero bwe tukiraba omuntu akyatunuulira namu ani gwakumpanya omuntu akumpanya omwavu abagagga baliwo okukumpanya baavu ndayakumpanya mugagga munne nayakumpanya kugaba buli stage yonna n'abeera nga agikumpanya yasobola okubeera nga ali bulungi abantu bazimbye amayumba naye nga bagazimbidde ku ssente z'abannaabwe abantu baguza amamotoka zikapyata naye nno bambi nga bakozeseza ssente z'abannaabwe naye abo bonna bagenda kubeera nga babuuzibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero gwe bw'osanyuka olwaleero n'obeera ng'osanyuka obeere mu mirembe nga munnaakaaba abantu bangi nnyo bakaaba olwaleero osinkana abaavu nga bakaaba n'osinkana buli omu stage gy'aliko ng'akaaba naye akaaba lwaki omugagga bambi yamulyaza amaanya waliwo munne yamulyaza amaanya kugamba buli omu n'abeera nga aliwo ye kubeera bulungi oli oba abeera bubi abeere bubi naye nga ye tekimukwatako oyo kiki ekigenda okuddirira ku yawmal qiyama naam yakwata ssente ze bulungi nnyo mu bitakkirizibwa mu bukumpanya n'abeera nga yayisawo banne abantu olwaleero ogenda okutunuulira abantu waliwo abatikka zikago
naye ng'entikka yaabwe kagoze gye bazitikkamu bakumpanyirizaawo abantu ebintu bigenda okutuuka nga tebiwera basokoola ebintu by'abantu abalala ebintu byabwe bibulidde ddala tebakyabirabako naye abantu abo bali bulungi era bali mu kweyagala bali mu kwesiima ku ssente z'abannaabwe bazimbye amayumba naye ng'ate eno bambi be bazijjamu ssente bo bali bubi oli abadde ategese naye akasente koba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amubbulula abeere nga avaayo abeere nga naye abeerako bulungi naye ate nno bambi bwayeesize n'abeera nga amulyaza amaanya kiki ekigenda okuddirira ku yawmal qiyama ku muntu ono yabeera nga akwata ssente n'azifuna nga tabaliridde wa gy'azifunye ssente azifunye mu bubi azifunye mu bukumpanya azifunye mu bukuusa azifunye mu bukyamu kati kye kigenda okuddirira nga bamubuuza ekibuuzo ekyokubiri naamu wazijja mu bukyamu kati waziteekawa ekyewuunyisa nno ate nno bambi bantu bangi nnyo ogenda obasanga nga bajja essente zaabwe mu bwonoonefu oba mu bukumpanya mu bulyazaamaanya ate ne bajja bazisaddaaka mu masajidi ne bajja bazimba emizikiti ne bajja bazimba amasomero ne bajja basaddaakira abeetaavu ne bajja baweerera bamulekwa ne bajja bakola ebintu ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byayagala naye nno ne beerabira nti mu qawaidi al-islamiyya mu qawaidi al-fiqhiyyati al-islamiyya mu mateeka g'obusiraamu tulinayo ekigambo ekigamba kullu ma buniya ala al-batilin fahuwa batilun buli kizimbibwa ku bukyamu kiba kikyamu essente bwobanga wazijja mu bukyamu nobeera nga oziteeka mu bulungi nabino ebirungi byonna byokoze togenda kubeera nga ofunamu bal Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuddira empeera ezo zonna zonna n'aziwa bali be wali azaamanya atya kubanga ku yawmal qiyama bajja kujja nga bakomplaininga n'olwekyo bonna be banajja nga bakomplaininga babeere nga bakuggyako obulungi bwo bwonna babeere nga baweddiza n'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze beera nga otunuulira wa ssente gy'ozijja nawa gy'oziteeka obeere ng'ozijja mu bulungi sente nga bwe zinaakubuzibwako ojja kwanukula bulungi era nga bwe zinaakubuzibwako wajje waziteeka ng'ogenda kubeera ng'onnyonnyola ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yonna gy'ozitadde nga nayo Allah subhanahu wa ta'ala asiimayo aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا